banaye mukomi obwenzi. Era ne mbagamba nti ze Ssenga Flower nabaleetera package ez'emikolo okutandika ku mitwalo 7. Tulina package ey'ensanvu. Tulina package ey'akakadde, ey'emu ekitundu n'ey'ebbiri. Ng'okugenderako ey'ebbiri nzigirako full package. Eyeba full package. Oli wayagala gitege. Eyo nzigirako. Eyo gyasinga okwagala. Olaba ng'omugole omusajja ndeka musanyufu n'omugole naye nammwe. N'omugole omukyala ndeka musanyufu ba maid. Era omwami oyo gw'ogambye saawa yonna agamba era yagamba nti nze nkoladde emikolo. Banaye Kaboga nkutumiddeko webale kunjagala saawa yonna tugenda kubawa naaba nkunyonnyole full package eyo nga tuli babiri ombuuze nga bwe nkuddamu ku full package eyo nzigirako era ku mukolo gwo gukole ng'okimanyi nzigirako. So tufuneyo show nga kwali nga yakubanyonyola ku package z'emikolo ezo ne kubali abalongo babuuzaako ennyo abaakona. Science gwe nkozesa obbajjayo gye baba baakonera byonna. Kumukutu kwetuli tweyanza mwena abeekuumira ku mukutu guno. Tonaz Media kwetuli. Mbeebaza mwena abeekuumira kuno mwebale okusubscribing okusharinga mwongeremu amaanyi ate mwongere okubeera nga mutuwa likes. Amanya Tonaz nga nine Ssenga wammwe bwe mubadde mubuuliza ebbanga temukyafuna buntu abuleese. Buleese. Awo naababuuzeeko tulabe kiki kyatuleetedde. Manya afa nnyo ku bakazi abasajja abeesonyiwa. Nze n'abakazi tuli tuti. Nagamba nze ku bakazi kwesiba. Lwaki si basajja? Abakazi abo bayita mu bingi bambi. Bannange mwasibye mutya bajjiya mugyebaleko kansibye muli bulungi. Sanyusa okubalaba n'obbasanga nga mutulindiridde wano ku Tonaz Media. Yes, mwebale kulikinga, followinga, byonna sharinga mukikola obutakoowa. Mwebale nnyo mwebale ddala Ssenga Flower uyo ababuuzaako ate ndowooza kyabaleetedde kye mba mulindako wadde abaana baali babuuza nti byose nenzijjukira nga sinaba kugenda wala kambabuulize ekibuuzo kyammwe kye mbadde mubuuza ebbanga ddene ng'abantu babuuza nti omuntu bw'aba nga abadde akula ne bagamba nti gundi mumpi kale tugambe aba akonye siba kiri abatakyasobola kweyongerayo kale bagamba mbu ate abalongo abakonye boyina tekinologi ki tabamanyi kubanga mbogamba weewano ogamba abalongo abakonye tobamanyi ate nno nga seewaana njogera nkikakasa era nga nkimanyi era nga nkyesiga. Bannange abali ku live mwanguweeko ensonga eno nange mugimbuuliza ebbanga nti Ssenga kuba abalongo abaakona science kigoyina kubanga nze nga nkibagamba emirundi mingi nti ne baba baakona mu ngeri ki mbawanvuya ate era mbageza ne bino emugamba obwana bwakundugga simanya biki obwana buddawo ne bunyirira buti gwe ng'omanyi oli eyo oyina mukwano gwo oyina mukyala wo oyina muganda wo nga abalongo be baakundugga togoba mukazi lwa bulongo butini jangu ewa Ssenga Flower ngenda kuwa akadagala kagenda wanvu y'abalongo bo ate era bagejje nabagamba ekikoola kinyuma nnyo naddala ekyokunkuba ekikoola kirina engeri gye kiba nga kirina ku mubiri ate nga kiwanvu kigazigazi kinyuma nnyo so gwe ng'oli eyo mayo olina tuno otukoola ng'otw'omusambya otwo
otukalu jangu wasenga flower ngenda kuyamba abalongo tugenda bawanvuya tubakuze bawanvwe bakule bagejje ate banyirire ekyokona kirusigale nga lufumo aluba lufumo banange ekyo sewaana akola order kati nga tukyali ku program kuno ngenda kuguza kapulinga emitwalo egi njagala wetuba wano ku live ojjo obujulizi obanga tuuze wano ku trainers tulina kye twogerako okomentinga ogambe baneesenga pulingiwo kituufu akola abaali bakona gwoba manyi totandikangako nze nsooka nenkwetandikirako nenkulaga ekyokukola nemmanya nti olinako wootuuse kati awo weetwala bano ebiri abalongo bye baabalumanga ne mutambula nga mujagiira mwena temutegeerekeka ebyo ebintu byaggwawo dda abalongo ova bakolako nga bo bakuze banyirira bati ate n'otambula nga tewalina muntu agenda kulowooza nti ova kyalira nsiko naye ebiringa n'abalenzi bonna bamanya gundi ava kyalira nsiko tibamulaba ava mu kasiko kati wano lyeddagala litalina bukwakkulizo ate nga lirimu eddagala ery'emikisa bannanga abakyala mwakozesa eddagala ebbi naye bakakyuseemu mwakozesa eddagala ebbi ne mukozesa asima ya ssere simanyanga ekigundi kino ekitonto ekiki kirabidde n'erinnya kinene ekirala ekintu ekyo si kirungi mukoze eddagala lyange yasenga flower lyanguya terirumya ate nga mulimu eddagala ery'emikisa abantu bangi bali mu comment section mbalaba nze yazisika ezikoma kuli zinyambye ekimukwano wasikisaaki kozesa eddagala ettuufu oganyulwe mu bijanjaalo byo kozesa eddagala ettuufu oganyulwe mu bijanjaalo byo waliwo ekigambibwa nti abaana abawala oba banaye mutapinge live bonna abali mu bufumbo mutapinge mu screen tibasanga obuzibu abamu bafa depression omukwano nti abantu gubafuukidde ekizibu akabasa waliwo akantu akaali ku nnyanja bakayita batya keetoolola bwe kati kayinza kumamulako n'amabaati gonna wano n'olaba nga kagenda nago simaye ensoko eyo ako bwe kati ako mbu kiringa mukwano kati kulinga okufaanana ako akantu mukambwe muzibu nze senga flower mbagamba bwe nti kuba bannange nange ndi muntu nkoowa nkooya abantu abankaabirira buli lunaku senga kino senga kiri kituufu teriyo omukwano gugenda sanga kaserengeto bakyala oba museetwe nga gwe gugenda guti Monday to Sunday January to December teguliiyo naye bw'olaba omukwano gususse nnyo okuba ogw'embiri gwe guganye bannaye obufumbo si kkomera teri yakutuma bufumbo nti bw'otabuleeta ogenda kufa babuveemu bw'oba olaba okisise ogezezzaako kiganye nnyo kiveemu ofiira ki alagewa bwe ssebo oba nnyabo banaye naye mwe temulaba matemu geeyongedde abasajja tebalabika amwe mwezimbye bwezimbi ne mwefuula mbu muli bakitalo nnyo kituufu muli bakitalo tubaagala naye buli we mwogera ekyo ekintu abasajja tebalabika gwani agambye mbu tebalabika gw'oli musajja onaabalaba otya abasajja tebalabika fe tubalaba batono anti just kyetutaagala abasajja bangi wabula kyetutaagala kuzungazunga kuzaalazaala kuzunga n'oba wano leero bakubira obeera wakozi nate toluddako ndi eno mu nnyendo oluddako n'ogamba kanse tolinge ndikyotera n'ogumiikirizaamu bannange ogumiikiriza kirungi bannyabo naye oba olaba kiganye nnyo nga kigenda kutuuka otwaza obulamu bwo kite sibwakukita mukwano okita abantu bafa ennaku zino lwaki njagala babeere ku kuziika omanyi mwettanira nnyo ennaku zino emikolo singa okuziika muweereza mabugo sima bagayita ki siri muganda nnyo geega mabugo mataaba yes naye n'emikolo gy'oziika mugendengayo muwulire ku ndwadde ennaku zino ze boogerako eza ssaabantu okusinga ndwadde ki
yayabisa omutima simanyi yagudde mu kinaabiro n'afa simanyi omusaayi gwetuze simanyi akamunguluze yamukutte biki bamusanze yafudde kwegamba ebintu tebitegeerekeka naye ng'ebintu ebyo ebisinga biva ku ki omuntu akuumira obulumi bungi nnyo ku mutima n'atuuka ku poyinti ebanga agenda n'afa lwaki banandaba batya omusajja yajja ewaffe n'annyanjula kinaalabika kitya omusajja yakankolera birthday wano ensi yonna neekuŋŋaana omusajja yaleeta ttanka ye ewaffe maama wange mwanywera amazzi banawulira batya nti navuddeyo embeera ng'eyo ebasibidde mu mbeera y'okufa bw'oba olaba ekintu kati nako gwe nalaba wano kugataliiko nfuufu omusajja yamugoba n'alemerawo n'amukasukira ebintu ebweru n'abizza munda n'amukuba emigga emizibu n'abawo nga bwe yeenyiga omusajja ekyaddako kimanyi yajja n'abambulako amabaati ku nnyumba gwonna n'amugamba kati gibeeremu omusajja ng'akola ekyo akola ekyo wabula lwaki akooye bano abantu bemulaba batabani ba Falaawo bw'aba akedde ku makya nakoowa byonna byonna bye mwayitamu tagenda bijjukira ajja kwata ejjambi yakuteme kuba omukazi omusajja oyo we yakolera ekyo kuba yasooka kujja mu ddirisa wama nammwe baana bawala bano be mulaba bazibu bakambwe bazibu mbabuulira mubalaba wano nga banyirira bafa naye nabo bazibu n'abamazima bagamanyi nti nno bafa wamma oba eri eyo ng'ofa tewali abasajja abafa kibwatikira n'abasajja ng'olaba omukazi akufuukidde nnyo olumbe mute ani yamukutuma musayininga buli lunaku akugamba sayininga ku kyapa kino transfers zino oba okyanjagala ofaaki munno muwe ekintu kirungi naye muwe nga weeyagalidde ng'omuntu nti mukyala wange era wampomedde nnyo kapolotika emakindi enkakuwadde mukyala wange leero wanfumbidde bulungi akatogo nkuwadde akamotoka kange kano okitegeera naye sikussaako mudumu gwa mmundu waliwo omukwano gwange yaŋŋamba yalina omuwala ng'amwagala nnyo ng'awulira amwagala muwala mulungi naye batuuka eyo yapangisizza woteeri batuuka eyo jako October abamubuuza namugamba naye okulaga obwerere bwange genda kumpaaki mukwano gwo nga yakunyumiza tabanga yali ggwe nze toŋŋambangako mbu kino kyali kunze onyumizeeko ku buzibu kale namugamba yi kyotegeeza kiki omwana namugamba kyekyo namugamba mbuulira oba weetunda manye sente mmeka zenkugula omwana n'agamba kati kyogamba nkoze bubi okuba olinayo kapuloti eyo n'okampa namugamba embuuza gy'okibuuzizaamu siki si nnungi mulenzi yamugamba omuwala kanzije ne kakati taddangamu kumusisinkana osanga kye yali amuwa yali akyesiga ng'awulira kizitowa kineno kimuweera obwere lwaki gwoba olinda obeera n'endowooza nti kizitowa nnyo notalinda oli kukitegeera gwe kennyini gwakuba mu ngalo gwazina gwayimba bannange omaye bambi omuwala oyo yakolamu bubi kubanga engeri gye yaleetamu ekintu ekyo si ye yali ntuufu naye omuwala oyo nnyinza okuddako ku sayidi ye ntya ennaku zino abasajja basusse okulya ebintu bya bannaabwe bandiridde by'abaani ku bwereere beera balina okulya ebyo bwe muba mukwanoononya mukazi anyirira awunya bulungi alabika bulungi kati gwozze ebyalo byonna mbikuwadde wamuwidde oli yagabye n'ekitebe kya Nuupu Dadi ekitebe kya Nuupu nkikuwadde ekya NRM simanya nkuwadde amasiro naye ng'abanuupu bategedde n'ebyakabaka yabigabye bategedde simanyi yali mulamu simanyi oba yafudde kubanga yalayidde ebintu bingi ng'alinga agenda ofa mulaamiro okitegeera naye nga banyumirwa bali mu kazanyo olaba oli bwavaawo nga takagamba wa empapula zange
yagabye ekitebe kya NUP ekya NRM eby'Mengo byonna yabigabye naye nga nze nkuwadde ebyange gwompadde ki byalo va muri ne soko sayininge empapula manye ekitebe kye kya dondo ekitutu ennaku zino abakazi bebeeramu kati meka kugambirawo atandikira ku ssimu okujjanzija naye ekitegedde zange bweziti meka kuba ogamba kandekewo olukwanokwana nagamba kale mukwano webale nyobera bulungi tunaddamu ku ssimu abaana abali eyo bagamba abawala omwala kasita ayingiramu ekyo tabeera na mukwano mbaba takyagulina bamukwano abantu baguyina tuguyina naye mugenda mugutumalamu nammwe nzera nebaza Mukama fumbirwa nga nkyali muto nawona ebizibu ebyo naye nkubuulire ku kusinziira byempulira abakazi bye banyumiza n'abawala nange olumu mbawagira asooka akuwe ebibyo naawe omuwe ebibye ayagala binyirira kati nzondire bwereere nebeezaawo ntya nkole obusente wange bwonna nga mbweteekamu goba tonyumirwa gwe ate jjo kiringa nsimbye nkodde nfukiridde byonna nkungudde gw'oli ogende ate era okuzzaamu amakungu bagamba ki okuzzaamu era okulima sizoni endala nkola ekyensigo njijjewa nga wagiri jakuweereza twakoowa nja kuweereza olaba ennaku zino muweereza ssente naye mala ne muzeddiza mbu obadde oziweereza kulongo nnamba nange nakawulidde akakange mb'oli akwata ssente n'azikuweeza n'ozirabako n'addamu olumala wano nga muyingira room bananga abakiboosire room za mmeka 18 ebyokulya bya mmeka 7 ebyokunywa bya mmeka weziti byonna ng'asasula mutuuka ogenda kyova abawala bange mbagamba muwoome nnyo kuba ebintu bye batera obikola ku bawala nga teba ebirungo nga bitonotono mutuuka okugenda ng'atandika kashi siinamu kashi bulungi essimu yali ku mobile money Airtel bammanji assa ku MTN ngaziweereza ng'oziraba kutereddeko 2 baby thank you oba okyalinnya booda nga ziddayo ye nga yakubyedde essimu nkomyewo ssente zange nzitadde ku namba nkyamu kati ate ennaku zino babirongoosa anyiga bunyizi wano wennyini reverse weeri nange natidde ne ŋŋamba mbu abaana babikolera ddala kati nga lwaki n'abasasula sinyenye ekiwato ng'akange kandi mu ngalo ngaki kuba naye gwomanyi era nze olaba omuntu waŋŋamba senga nywedde buli kintu ekireeta amazzi gaganye nkoze buli kimu amazzi mubuuza naye omuntu akuwa ku ssente kuba asobola nga amazzi ogayina mu mubiri ng'omukyala era ng'osobola okufukira ddala okuba ng'omunyankole oli be boogerako bennyini bali naye ng'obulamu ekintu eki ssente teriyo ddagala ligenda sumulula mukyala nga ssente era bw'oba ng'oli eyo ng'owulira okoze buli kimu mukyala wo aganya okuwa kuki kutuwoota mukwano okwatako mu nsawo muwe ku ssente yeddagala erisooka mu kuleeta appetite amazzi birungo omukazi yenna kasita ayingiramu ogwo siteeta ssente tabeera na mukwano anti mbwe muntu yamukuumidde bannammwe mu bulumi n'agamba owaaye kamuleka ajja kwerowooleza n'abaawo n'omukubira nga yenna ebimwa gimukaze tannalya naye ng'atya n'okugamba mpeerezaayo ebiri gyalanki kubanga wanagikusaba ojja muyita muyaayi kati bwe naafiira mu nju enjala kogwe konze muneego oba olaba wamma muntu wotasobola kwerowooleza gwe mugambe toti ensonyi olw'omwana yagamba mbusebo kati bw'oliba onaabanga ompita bwe manya 5 weegiri ze nga nzija okuliko booda antwala ndeeta nanzija ebirala byonna tofaayo ekyomukisa omulungi abasajja bangi n'abakyala bangi bino ebintu ogenda kweroboza woogwa
bw'obanga oli akuyambye akusabye 5 transport kukulya kunywa byonna biri okwo omuwa naye oli ajja kati oli teyamusaba poloti naye nayagabye ekitebe kya Nuupu gwentidde naye nange nkikuwa nawe okigaba nkikuwa kasitobanga oli muntu mulungi gyendi nange naye bwemala nenkutabukira nga sikiraba mugabe ebintu abantu abamu nga mumanyi sebo bazibu mmaliriza nenkugamba sebo mpe empapula n'otandika kuwooza mbu ate simanyi biki nkugamba ovaawa gy'ova tojjukirayo tubadde mu nsi ya mwoyo bikomyawo bwe bawadde ekitebe kya NRM n'ekya Nuupu oweddeyo wakomye era oba abadde alina essuubi eribanja empapula kubanga oba oyagala empapula ezikufuula obwannannyini obwannannyini wabufunye ekkiriza gumira awo wooli ssebo kasita ebyalo baabikuwadde obuyinza gwa bulimu naye nga bakyala bannange nze sigenda kowa bajjukiza mubeereewo mugume kubanga bano abaami abaffe tulina okukkiriza bannyondo buno obufumbo bw'ennaku zino bwakuguma nnyo era nga mbagamba guma nandawula nange nkwagala nnyo mbagamba nti mugume naye oba olaba wooli mulimu ebyokufa vaawo kati oli gwe bagiddeko ebbaati olowooza era alemeddemu omusajja kikyazzaako kujjayo jambiya gimutema omukyala nga lwaki oguma otuuka awo wadiba abakazi balemerawo lwa byanfuna naye nga byanfuna ki abakazi tebakyafumba wabula byanfuna bye babala kati omusajja wafa naye babibyo agenda abaako famire naye nga kyekyobugagga kye bayinawo nga bonna n'abaana b'abaganda be ne basenga ne baani batunuulidde ebyo gwena byoli mukufiirira naye famire zino eziremera ku bintu by'omufu kati ng'azadde abaana n'aleka n'omukyala tolabanga nabo bazibu nnyo naye ate tunaabakoyaki kati beefudde ekizibu n'abasajja nammwe mususse ozaalazaala wano nawali entegeka ntono n'ozaala mwe musinza oleeta obuzibu n'okuttiŋŋana okutakoma ennaku zino olina akayumba kamu ne bupoloti bubiri ozadde abaana 4 mu basatu bantu eyokutandika kwekuba basebo mmwe simanzi oba ndibasonyiwa nedda zaala ekijja mu nsawo yo bali bakuze baani waliwo omwami yagamba nti ye omwana bw'akwata sente ze n'amuweerera paka ku yunivasite n'afuna omulimu tabanjanga ku mmaali ye kati yalinde ng'afudde buli mukazi aba akimanyi bumanyi omwana we ye musika kyova olaba ennaku zino ffe abakazi abamu twakkiriza mu by'obusika abaana baffe temubawa mutuyambe ng'omwana wange ye musika bagenayo baakamusikisa bw'ati eddalu limugwe bali bamuyiseewo byonna bye baagala bamukole byonna aliyo bambi omuvubuka gwe twakaziikaawo e Kasubi myaka 23 lwakuba yasise famire yonna n'etabuka lwaki ye yasise nga balaba agenda twala ebyobugagga naye nno nga bya bugagga ki kwegamba mukoze kyamaanyi nnyo abasajja oleeta obutabanguko mu maka okuleeta obutemu obutakoma n'ebitakoma lwaki omanyi wazaala nnyo wawasaawasa buli gwe ate muyina akatijjo bannange buli gy'ozaala mwana mulenzi gwe njagala oyo ye muzeeyi linnya lyange anti babyogera nga bali mu nsi y'omwoyo gy'ogambye yenze kozi kati tugeze yegwe Kajubi mwana wange ye Kajubi kyokka n'oli yamugamba yaani buli omu aba amanyi Shuwaddiiru omwana we ye muki ye musika kati njagala otunuli omugenzi Segirinya bannange omusajja omule mirembe oyo nali mwagala nnyo naye wano mu kufa kwe we nayongeredde otegeera nti omusajja oyo yali mugezi buli mwana we yali ye Naggirinya gw'owulira wana Naggirinya buli waba nga bana omwana wange yawamba Naggirinya waliwo atamuwulira
kumba banagirinya balinga bana balinga aba naye nga buli mama anagirinya amayiye omwana we ye maama era nga nga kyumi biri mama anagirinya nkwagala nnyo nkutumiddeko kumba abagasewa mbasajja ndowooza mukategedde abakyala tozaala lwakubanga omusajja yakugambye woozaala omwana wo ye musika oli omukazi yazaala ebyana ebisirusiru era onnyambye okunzaalira omwana oyo amanya gange gegage nooli bye yamugamba naawe byagambye nooli byagenda omugamba kati mukwano n'abaana zammwe muzinyweze muzaale ewasaanidde ennaku zino tulina ozaala abaana nga tukimanyi tubeezaalira naffe ng'abantu si kuzaala bananda batya bwe kyoba omanya buli byakugamba byonna bya mwoyo buli wagenda mwoyo byayogera ne wakugenderamu ejjinja byayogera ne wakugenderamu efooti newabeera eggulu byayogera kati gwe kyamuka mpola ate abakazi musoso zaala abaana ba revenge banaana ba revenge abo batufudde basinga maatha ku myaka emito olw'okuba anyiziza numya mujja wange azaala akiwulire kumbe nooli gwolowooza nti olumya kyaliko yakimanyi era akutunidde agamba kazaale tunaamulaba olwowulira nti azadde nono nangazaala naawe ng'ozaala oli yazaala abaana bameka kamba azaale kimulumi nga naawe ozaala buli mwaka obamuleeba ng'osindika kumbe mukwano waliwo omwana yafuna olubuto okuzaala kw'okulumya okwo kugenda leeta obuzibu bungi bwe mutamanyi yawulira nti mujja waali lubuto kyokka nga yakava mu kuzaala n'olukindo terunnawona naye n'agamba mbulazima nti onalaye kati yamutegedde nga tafunye lubuto omusajja abonyeebonye n'omukazi banaye nkugambye abakyala mu kwagala okukakasa bakakase nnyo tufuniddemu bizibu bingi n'okufuuka basingo maatha ku myaka emito lwakwagala kakasa nakwagala laga musajja nti omwagala nnyo wagenda lowooza akwagala nnyo olw'okuba nawe omwagala nnyo bano abasajja abeera naawe ng'akwagala naye ng'obulamu bwe tayagala kuwasa agenda baawo gw'otandika okumwefunza obulungi nina okumuzaalira n'ogamba naye n'omwabika takitegedde bulungi kannyongereko bali eyo banonya eddagala ly'abalongoose nga fulaawa njagala nzaale lumu basatu n'omubuuza baawo naye muli naawe mulina nkolagana kisenga omusajja alemye ottereera omusajja agaanye ottereera naye osanga we naazaala lumu abaana basatu oba abalongo waaki anaatereera mukwano okuzaala tekugenda tereeza musajja oba bino bye bagamba mbu abakazi tebamanyi kye baagala bituufu basajja bye batamanyi kye baagala naawe abakazi jesi tebamanyi babaagala nti agenda kiraba nti Jimmy etanjagala agambe kamuzaalire mwetuggeko n'owookubiri era ogambe bwe naaweza ababiri ndi abba siyayima maamwana we nga ndi maama w'abaana be ajja bba mwefunziza agenda kuleka mu nju n'obwana obweddiringana emirundi ng'egi agenda afune omulala ate okumala bano abasajja badisappointinga afune omulala ng'alina abaana naye bana oba mukaaga gwe ng'akusuddewo na babiri oba basatu pulaani byali mu kukaaba omusajja yamwebika n'amweyalira ate kati pulaani bi we mulabidde nti akaaba nga yakaaba dda wabula bulijjo atya ensi mukola ki okumulaba omujajinga okukola ki ku kwebyo bye yakola ate katonda muzibu katonda agenda ayinza ng'ayina ng'egyayanikamu yamulinze ng'ali ku live ng'atereddemu bulungi live ng'ekutta akati n'alyoka atulika n'atumbuka gw'olowooza obusungu yabufuniddeawo oba obulumi azze kirowooza comment section awo nedda mukwano ate mwayiga okwesasula n'ogamba gundi data tomulina nti ye kankuweereza 5 awo oteekako data ulena ebyokunywa awo typing a message nedda mukwano bamweganye mbu bali tebamumanyi pulaani B we mwamulabidde ng'akaaba teyatandikidde awo aludde nga abonaabona eyo munda aludde ng'akaaba aludde ng'afa naye no ku midiya ng'alina bbalaga kiki noba AI kirala
nedda mukwano abantu baffa lwakuba babalaga kirala bali kirala kyova batemweyalira abantu ne mubeebikka badisappointinga mubuuze Flower aba basajja badisappointinga kati babuuze plan B. Plan B ye mulungi ali fresh kati kubuuza era agenda vaayo yefuule mbu yali stanti simanya ate kyali stanti twabitegedde bakyala banne bamugambe tebamumanya nti agamba baganda yasadde n'ava mu kuswala n'aswaluka naye nga oli Aisha Bata ali mu kuweereza buyimba naye tumutuleetere ku musajja tumulabe naye mbabuulire maama mujja ggwawo ekigo tewalaba ono yakubaganya aba Pretty Nicole ne munne alinga akayiringu I mean handsome naye nze baneesimanyi si buli musajja mbu asaanidde okwekubirako waliwo omuntu gw'olaba nga beeyagadde agenda akifiiringemuko naye omumuwaamu kati plan B agira aguma amumuweemu kubanga wategedde ate ebintu bizibu ebintu by'omukwano oyinza okukaabira entula nga Katonda akuleetedde oluwombo lulimu ebikoko ebikyate nga biri mu mannyago bakyala temwekubagiza nnyo plan B yafunye erinnya eddala si oyo omuwala yakaabira omwami we nga bamumubyeko eryo nalyo yali kati labayo jjukira yasooka ba plan A nadda ku B golowooza we yafunira B si eyinza okubula kati afune plan C omukazi kadiba mukiweemu ebbanga ttono mujja kiraba n'omusajja gereko si buli musajja we wagenda akwane mbu aba takwagala mbu oli gw'aba ayagala ebiseera ebimu bano abaami baffe baba batwagala nnyo kati n'aba wali eri ekintu nange oba mmale gakiyamba nkiryemu nagenda n'alyamu n'agamba kati bambi kiri kyo nekisagambiza kinolaga ensi kumbe ono abadde yalina kyayisaawo kitegeera waliwo wano gayi olina kyayisaawo nadde ewuwa ekimyola kye kati kisigala akirese mukwewaana ye nga yakivaako dda MC we Magombe yagamba lumu wano n'agamba mbu n'omuwala oyinza omulaba ng'ali mu bwetaavu kati mu bwetaavu bwalimu ng'olaba tewali ayinza omuyamba nga tewali katikira abantu amu muyina ekisa abantu amu muyina Katonda ogenda laba omuntu ng'ali wali afo gambe bambika muyambe kuba teri mulala ng'olaba teri ayinza kwetulisizaako kugamba abasajja olusi bayamba bannamu olumu baba bayamba n'agamba kineetuzeeko nnyo kankiyambe nkigiremu nkireke gwe muntu bw'akomawo daabiriza osobole kubanga daabiriza omuntu wabanga takikolaakola nga yayitiseeyo obwolumu bwadda kusembeza omuntu wo mpozi oba olaba kiwuttaalidde ddala nga kigenze naye mbu omuntu yakozeemu obwolumu ka mistake musonyiwe nze nina omuntu bana baami baffe baana bato tebamanyi kye bakola tebamanyi kye baagala bwe ngamba mukwano gwange ogamba nti yenze naye nina omuntu gwe mmanyi ye mukyala we kasita azunga nga nawe yamulabye nga teyekakasawo era amakinga sure nti yamusooka waka namuli namuga kulikayo kati singa amubuuza wa namugamba nti wali ku green card nansana kijja obadde omukazi awo wadde abadde nga kyakola si kibi omukazi asiirira omukazi yasalawo ayogera gy'alaga egamba ani amuwama amubuulira kasita aba yagenza awantu nga teyamugambye amakinga sure nti amusanga waka yamugamba kulikayo iwa oli olowooza yeefuula nti abadde wali kumpi kulikayo tebadde wali ku gundi kati abakazi abasajja abamu ebintu ebimu babiraba naye ne bakola ki ne basirika ate baneemwe bannyabo mbabuulire muyige okuyombako leka naawe muyige okuyombako obwolumu omuntu ayomba nga si mulungi sigambye okuyomba okuyombako bw'oba bano abantu bakujjukiza njagala mukijjukire bw'oba olaba kuba ogenda sirika oyabika omutima ogenda sirika oyabika omutima ogamba anaakyusa
n'oteekawo n'obufaananyi okumeeza olabe nti wategedde gw'ayagala okiteekewo ajja akitunuleka agende mu kisenge yeebaka akulage si buli muntu nti ogenda mukubisa ebikolwa oba empisa bw'oba olaba okoze okusirika omuntu aganya otereera n'okutegeera yombako ategeere nti kyakola kiki ojja kuyombesa omuntu mugenda kuwabika emitima muffe bantu mmwe ojja kuyombesa omuntu agambe nze ebintu byokunnyombesa si byagala omuntu otegeera tayomba bunaku akola olutalo lumu nga lwa nsonga era omusajja oyo bw'aba ategeera tadda mujjukira nabo batutya ffe tubawa emmere ffe tusula nabo paasi tubeera nazo pako agamba era omusajja yagamba nti omukazi bw'otegeera nti omunyiziza olina omumanya akambe we kali ejiiko fooko bisumuluzo gw'osibawo n'obiteeka ate bino ebikonde bye batulaga ennaku zino ku Sande nze nkirabako ku Sande bino babiyitaani taikondo lesolingi oyo tulabiramu obukodyo bungi so mutugende empola abasajja mmwe ojja kukuba simanyi no bagiyitaani taikonde eno njikuba wano toddangulu so mutunyize empola tuli bantu tunyiiga ojja kunyiiza beewantu osanyalale muyiga okwetondera bakyala bammwe era mbayo nenkujjanjaba naye nga nsekera muli ngamba ngakiwulire olala bwona avaayo mu ddwaliro bw'onajja ogenda yiga okunkwata obulungi ogenda yiga nti omuntu yenna asobya kituufu naye yeetonda ogenda yiga okunneegendereza ogambe bannaayo mukyala wange leero kino nandikikoze naye kangume n'ekintu kyange ate buli ali kunyiza bw'onaamuta onaazunga onaakomawa tojja zunga nsi eno gimalako so jagguma abasajja tewali kyakukola kyekyo kyewalonda mulina okukkiriza nti ffe tubafuga ffe bakyala bammwe ffe bamaama bammwe bwe mba nga nze akwoleza okuva ku bokisa engatto sitookisi engoye nze amakinga sure walidde oba ki kkiriza nti ono omukyala wange yalina obulamu bwange mu ngalo zange yanfuga buli bw'otakkirize kufuga ogenda kufuuka kizibu kale tukikana akasiiwa omuntu n'akakozesako batunga kamyu ate nno kamyu ddagala akamyu ako tumu gayinga ayomba ne mukyala we nga banyiga ddala mukyala agamba agenda kuno kati yalaba mukyala tagenda kubanga amulinza agende agalewo agende mukyala talina gy'alaga agambye abadde asiba emigugu takyasiba kumbe yadde eri mu kisenge n'alaba engoye zagenda okwambala kooti n'agisiga bulungi nakola ki n'amubuuza wayi omukyala yali yeddira tokyagenze n'amugamba ndagawa bagambe najja kufumba ate nga nina gye ndaga mukyala n'adda waliye n'akola bibye omusajja agenda ayambala essaati teyakola ki teyagiteekamu ndooza yateekamu kooti yokka n'empale yali afuluma bw'ati agenda kuyingira emmotoka agenda okuwulira akantu ki ate ako nako kategedde n'amubuuza obadde ki n'amugamba ate abasajja bamanyi abakazi basiru naye njagala mbajjukize basajja mmwe oli bagezi bamanyi omuntu okubeera ng'omulalu zolo takyalina gy'alaga alikoma mu nnyumba engoye azijjamu ateekamu amazzi agenda yeeyireko mazzi ate kamyumbu bw'omuyiwako amazzi ebyo biba bikomye naye obutemu obusinga okwo obusanga era nga nze obeera nange ate obutemu obusinga omusajja okugenda neyebaka ku maidi obusangawa kati nze mba nkuyambye nkwokesezza kamyu agenda kusibwayo essaawa 3 owone naye gwe wagenze newebaka ku maidi oba toli mutemu gwe mukuliriza abasajja okubeera ne ba maidi ndi n'abakazi tebagadde basikaali basikaali ba house boy ba shamba boy wowe
era kyategeerekese nti kasita omusajja ali eyo omukazi kasita agamba dadi esaati eyo giwe emusiwe magombo oyo omanya oyo kati omanya esaati eyo giwe Jackson oyo omanya mboni olinda oyagala kusika kifaananyi kyoyo ng'avuddewo naye kati nammwe ebyabawusigaro mubikuliriza bwere kubanga kati mukyasi kyafuuka nga baasa mukweka kiri odidde okwanya emmeyidi oba kitegeeza owaddeyo obulamu obwange obubwo obw'abaana n'obwabaddako bonna meyidi asikali yo bawakwata mukwate ate no yasikali ne wenamwagala ate anajjawo obuvumu obututta yagenda yongera kukola bulungi mirimu gye asobole owangaalira ku mulimu omanyi ayinza okujjanga ku kisenge buli kiro era bajjako mawuliriza ddeyo akuume kigenda muyambako obutasumagira kuba abagenda sula nga akolaki abagenda sula nga ali stede naye sikiwagira naye abasajja mususse meyidi yafumba sikali agenda tuuka ddi mu ffumbiro asobola ate akimanyi ate aba akwagala nnyo gwe boosi omusajja lwaki akimanyi waanaavaawo bw'ovaawo obuvunanyizibwa bujja ba bumuddidde oba ajja batakyali bulungi naye wano akimanyi byonna gwabikola ye atukola omulimu ogwo era ekisobola mukozesa omukwano mungi okusobola okubeerawo ng'akuuma kumanya enkyagenda dadi agenda Dubai omalayo meka ngenda kumalayo wiiki nga bbiri n'agamba kati wano nze ndiwo nammwe temukimanyi nti oyo asobola kusinza amagezi n'agamba nti omusajja ono tumutte sobole kubanga nze nfuna kyenfuna tasobola kuba akimanyi agenda bbaawo nga buli kimu ewaka weekiri abaana basoma mukyala we kuba kati naawe bakuyita kale madamu onyirira ye agenda kukola omulimu gumu kulya kukakasa ekitegeera naye ate bwafa bw'anaagamba nti omusajja ono tumutte nti kamutte obuvunaanyizibwa obwo naye kiraba tajja busobola saayina okukola byonna naye nga boosi omusajja tavaawo era tolowoozangako ku kyasikaali kutta abasajja abali eyo mu comment section mujje mutubuulire wama siwagira mukazi kwagala sikaali naye ate kyo tekiri dangerous nnyo nga musajja kwagala meyidi kuba meyidi musula naye mu nju meyidi yategeka buli kimu kyakulya kyakunywa meyidi yabeera n'abaana meyidi yakola buli kimu aba akubamu akafaananyi agamba wano waka nsobola obbeerawo nze siri mukazi olwedda akimanyi bw'abaawo anka ajja leeta byonna nga wabadde abireeta naye omusajja sikaali ajja bba atya okuba n'obuvunaanyizibwa obwo tabusobola tunamu nagaba n'abaana bamanyira lya pizza na nkoko n'ababeezaawo nti omukazi ono wa bbeeyi na mumentaininga ntya okitegedde so sayidi zonna kyemukola si kirungi temwagala basikaali temwagala bakozi lwakuba ku basikaali abasajja musinga otusindiikiriza tutya mwefuula nnyo bize ate nga saagala kwenda n'abasajja bagamba kyekyo gwe maidi mpaka mu kisenge alongoosa mu kisenge ekyo nedda abakazi tebakyakola ebyo bintu mpozi abawalabu kubanga ffe ku mulembe guno bameidi tumanyi we balina okukomera aba yakajja n'omugamba tosukka luno lukuubo ekisenge ekyange ngenda kyerongoosezanga oleeta ebyokulya biteekaawo era abakyala abali eyo nga mumanyi mutuma bameidi bammwe paka mu kisenge simanjalira ku buliri simula ekisenge kyange baneemukola si kituufu omusajja wamugaba dda kale kkiriza ogambe nti nina olunaku lumu lwa Sande kubanga abakyala abasinga kati tukola nti tukeeravayo tuddayo kiro gamba nti nze ekisenge kyange ngenda kirongoosa nga olunaku lumu lwaki lwa Sande
naye nga tokkiriza maid kusigala mu kisenge kyo kiggale ng'ovaayo teriyo kyagenda kunonayo nti kambi kitegeera mpozi omuba musingo maid oba ofuna waaki kogerekaako oba ofuna waaki kubawunyaawo toyina nsonga ekufunyisa maid ng'oli musingo kale bw'abazze ajjenga nga wa misana ssaawa 12 akole ki agende bana abasajja muliro baba mwagala musange ba maid muzigo yes bwaba mwagala musange eyo kuba ono bano ba anko mbamanyi nga badanga bagize naye tebafugika tosobola mugaana kola kyayagala ye nga yataamuse naye kale gezaako ko ekisoboka abikolereyo naye teri n'abakazi bwe kiri nga musajja kwagala maid teri kibi nga mukazi kwagala house boy shamba boy musikari omusajja osobola kufa eno nga weefunugula n'omugamba sebo enkyatika ebibyo byonna n'ogende omukazi n'agamba nedda maama sebo tojja mugoba kujjako ng'ogamba ojja kwera wano ojja kukuuma geeti nze neebaka ng'okuumye geeti abakazi atabategeera atabatya gwe ntya nga wasazeewo naye abasajja mwekaza kati oyagadde maid nnobye olwa maid ngenzi oba nzisa asigadde waka asigazza abaana oyo omukazi omusuubira okukuza abaana bo omusuubira okuba maama ddala omukyala olumala nga agamba munnaye abaana balina jjajja waabwe batwale wa jjajja ane mukozese feelings tezibafuga nnyo mukozese nnyo obwongo bwammwe mukozese nnyo emitwe mulowooze nnyo bagamba omuntu bw'ayima tafugika naye mbasaba munansonyiwa okukozesa olwo olulimi naye mbasaba ne woba owulira nga otabuse nnyo weefuge kuba ekyo ekintu kiba kya ssaawa ate ekisinga okunnuma olumala nga owulira ng'owuli ogamba oba nkoze kyaki oba ki so yiganga ne woba okyamuse nnyo weefuge manya w'oyina okukoma katonda yali alina okukikola nga bw'obeera ku makya n'okeera ku makya n'ogamba naye njagala enga fulawa afune olubuto lwange omutunulira butunuzi bwoti n'afuna olubuto lwe kyali kirina okubeera bwe kiti nedda mukwano twandizadde buli mwaka ye buli mwaka buli mwezi leka kigende nawala mulimu Yesu olaba oli omulala bwakutunuulira nga ayagala olubuto olwo naye nga olodde olina olulala nozaawo bwana kigende wala kigende bannange omuze ninako omuntu eyanyumiza yali ayagala nnyo tufunye ne kasente waliwo omanyize teri kintu kinsanyusa nga laba ku ssente awo nsobola sibona kulamba nga siridde n'ensula nga siridde naye nga ndaba ku ssente so abasajja mutuwe ku ssente badde nkugamba ku kintu kiri eri ekya feelings okutufuga waliwo eyaŋŋamba omusajja we yamukola omukyala n'omwami baakyankalana omwami n'awulira nga anyize nnyo olwo nno oba mbu omukazi yakola ki n'awulira nga revenge gy'alina okukola agenda kukola ki alina kwenda kimukakkana ng'agenda afuna nakirijja ng'era amwendako naye yaŋŋamba y'ensobi gy'akyasinza okwejjusa mu bulamu bwe n'agamba yatuuka ng'ali mu kazannyo wakati n'awulira ng'afa neyetegereza nakiri yajjukira omuntu ali wansi omuli waggulu oba olina engeri gy'omwetegerezaamu bw'oti alina olaba tategeerekeka agenda aba alina engeri gy'amulamu bulijjo gy'atamulabamu n'agamba nkoze ntya kati ono agamba kakiveemu nakijja mbu yamukwata wano n'amugamba tokikola ddawo okitegeera ne baba ku vito n'amugamba jja kikola n'omugamba nze nkikooye nkivaamu kiyingire olutalo lwali wali naye nga lwaki lwa revenge era okumaliriza olutalo lwali lw'amaanyi kuba abaaluumuza abo be baabataasa naye nga omusaayi bamubuuza kiki oli amugamba obadde wazze kunneeyambululiramu
tojja kunta ne woba ofa osooka kumazisa. So revenge kintu kinene nnyo mukikole. Kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso mu ngeri entuufu kikole nga mumanyi nti okikola naye ebikivaamu si birungi. Kola revenge ng'ogikozesa mu amagezi gw'olaba nti banayo bankigambe nantya simanyi. Mulekerawo okukola revenge z'ekisiru. Ekikazi kyamwetuggako okumaliza nkigamba kyafunye olubuto okumaliza nkigamba nzife waffe tebatwagako gumwe kwegamba bino okubanga odda mpozi bagala kusindikira jjajja akozesa ng'ekiro kwegamba omusajja oba kati kyamugamba okumanya kyamumanyira ogenda alondawo ku ebi okukkiriza ojje ng'ewange buli kadde oba okubeera ng'eyo sindikire jjajja naye abasajja nze mu butuufu singa kibadde kisobola abasajja mwandivudde ku bakazi kirimu bizibu nga bwenzi bakazi bannange mugire nga mubeera newe muyina kasaba nga tamenya bulamu. Okimanyi nti omuntu akugamba ekintu ekyo ng'oli musajja muwanvu bulungi nnyo munene n'otoniwa n'ofuuka nga akasimu kano kitegeeza okubeera ng'oli eyo weebase nti mwagala nnyo okwegattagatta. Kati kankwereze jjajja wange omuzimu gwa jjajja wange gobanga okulusanya kasita ogamba jjajjaawo wamma tebamatira bw'oba olaba tamatira muweereza omuzimu gwa jjajjaawo gumukozesa ekiro obeera ng'oli munene bagenda okulaba ng'omuntu ofuuse ng'akasimu kano kituufu ate abasajja bano beepika naye nga yeevedde awo omanyira kiki ewafuna so beepika naye bakyasinza obutiitiizi era nze omuntu alinyiza obulungi ndi gumuweereza tokangansi nze naawe ndi mumayirivu nnyo ninga katogo kakati basajja bannange ebintu bingi nnyo bize bituukawo lwakuba oba tonabitegeera tonabiwulira obeera ebintu bingi obiyinza okubaawo oliawo ng'ogamba nti naye ekyo tekisoboka naye nga kyasobose dda so omuntu yakusindikidde jjajjaawe n'atuuka n'agamba nti muwala wange wamugaana kati nze nzize nange ngaana ffe tebatuzannyirako n'akuwa option n'agamba kyakugenda wa muwala wange obeere naye oba oli yakugamba ojjenga buzi kati agamba nti kubeera naye genda obeere naye oba nze okujjanga asooka ngenda kujjanga emirundi 3 mu wiiki kankusaasire kale nze asanga nafudde lwagamba olwokusatu n'aŋŋamba ennaku n'azisala oba okyalo nagamba nja kujjanga Mande olwokutaano nekuzirisi omusajja aggwawo afa azirika naye nga kiki ng'alina ekimunywa ng'obulwadde kiki ng'obulwadde ekimuzimu gwa mukazi gwe yayagala era buba bwenzi. Nze kyova mbagamba teri kintu mu nsi muno kirina bizibu nga bwenzi nakunyumiza ku gwe baatuga obwenzi bulimu ebizibu
Owezi. Buli mwebizibu omusajja akutugga olwala wano. N'obuyange emimiro bagigase. Eno yagala omukakase. Eno yagala olage nti oli wa kitalo omalako. Eno ogenda okusalawo nga be bannaaye. Ofulumye ekigambo. Ate mmwe abasajja enkwagulo ze muyina ennyingi zityo mu kifuba ne mu bulago zaaki? Asisinze. Zaaki? Z'abakazi oyagadde okakase. Abantu abamu bwe tusanyuka ennyo tuyina ebivaayo. Ebitabuka. Mutayizo fuuka pusi. Enjala n'olaba ng'enjala ziwanvuye ziti ate nga bulijjo olaba obugalo bukola kubeera bulungi. Naye kati omuntu n'akukwata n'abeera nga oyagadde okakase olaga oli wa kitalo. Abantu abamu bwe tusanyuka ennyo oba bwe tunyiga ennyo tuyina abantu baffe abavaayo. Kati ngenda sanyuka nkugweko nkwagu ogamba omukazi yadde amala kati azite kumbe wa ate guli omuzimu guvaako budde obwo ekyanga awoza owaaye naakulaba naye tojjukira mbu waliwo enkwagulo ogamba wakwolwo yasanyukanye naye nayo kabeere katonotono. Era nze omuvubuka muyina wa boda wange wamma nkutumiddeko mukwano mayini n'abangi naye mulimu omu yannyumiza n'aŋŋamba nze senga nali nfudde omuwala yamala naye kye yankola nti ano yankola ntya nakyogera ntya kwegamba nga ne bwe yakinyumyako obunyumya bw'ati awulira nga takitegeera. Pikipiki alina okusooka agipaaki ate mukaabe kubanga omulala yaŋŋamba nze senga nina omuntu wange omumwagala ennyo naye nkoma okutegeera nga tutandika akazannyo. Nziramu okutegeera nga kawedde simanyi oba kiki naye newambuza omukazi oli ali biki awooma atawooma alina amazzi biki tamanyi yaako mutegeera nga batandika ng'era n'addayo nera n'ekya n'addayo mbu mulungi nnyo takyayika. Tuyinza okuba nga tuyinza obutasukka wano bannange tubagamba nti mubeere bulungi mweraba obwenzi mu bukomyawo obwenzi butta banaye mukomye obwenzi. Era ne mbagamba nti ze Senga Flower nabaleetera package ez'emikolo okutandika ku $7,000. Tulina package ey'ensanvu, tulina package ey'akakadde, ey'emu ekitundu n'ey'ebbiri. Mbw'okugenderako ey'ebbiri nzigirako full package ey'eba full package. Waliwo ayagala gitegeera eyo nzigirako eyo gyasinga okwagala. Olaba ng'omugole omusajja ndeka musanyufu n'omugole naye nammwe n'omugole omukyala ndeka musanyufu bamaidi. Era omwami oyo gw'ogambye saawa yonna agamba era yagamba nti nze nkoladde emikolo banaye Kaboga nkutumiddeko webale kunjagala saawa yonna tugenda kuba wanaaba nkunyonnyole full package eyo nga tuli babiri ombuuze nga bwe nkuddamu ku full package eyo nzigirako era ku mukolo gwo gukole ng'okimanyi nzigirako. So tufuneyo show nga kwali nga yakubanyonyola ku package z'emikolo ezo ne kubali abalongo babuuzaako ennyo abaakona science gwe nkozesa obajjayo gye baba baakonera byonna ku interview eddako mutulinde wano ku Tronaz Media mbeere bulungi mweraba.